Robert Tugume ow'emyaka 34 abadde mukozi ku mobile money ne munne Barnabas Sabiti omugoba wa boda boda bebakubiddwa amasasi ekiwatule Central mu gombola y'e Nakawa mu Kampala. Bino byabaddewo kawungeezi k'eggulu nga zikunukkiriza okwera ssaawa 2. Okusinziira ku batuuze, abazigu basoose kulumba Tugume eyabadde mu mobile money ne batandika okumutuga ekyawaliriza Sabiti okugenda okumutaasa. Nabadde mu dduuka lyange ngenda okuwulira wa mobile money nga alajana munyambe kati nange ninfuluma kati wabaddewo wa boda nagenda ayambe kwoyo wa mobile money bamukuta obulago ne wabaawo okulwanaganaawo kungi omubbi we bamutaddewo wansi ate ow'amasasi we yajjidde natandika kuba amasasi. Tubwe natuusa awaka nabadde naakatuukawo bwenti amasasi ne gavuga kati nenkwata essimu nkubira ono omukyalo oyo ali awo asiika sumbuusa mugambe konzo owange nnyuka ddayo eka obudde amasasi agavuze galabika gali mu kitundu kyaffe gassa omuntu. Biti yabadde akyalimu obulamu n'atwalibwa mu ddwaliro e Mulago gye gugenda okukeerera ku makya batutegeezezza nti naye amaze nassa ogw'enkomerero olw'ebiwundu eby'amaanyi bye badde amaze okufuna mu bulumbaganyo. Tugume yabeetagguluzaako adduke ne bamukuba amasasi. Olw'okuba n'adde mmanyi nti bano besetuli tebagoba banyakula bintu nataddeko layiti nensituka nentegako layiti y'omu lukuubo kati nagenza okuwulira nampulira amasasi nakamala okuteekako ettaala ey'omu lukuubo nsooka nzikakkana wansi. Oluvannyuma bakozesezza boda boda eyabadde ebalinze ne badduka. Albert Tugume omukozi wa mobile money abadde mwannyina wa Doreen Nyanjula omumyuka wa Lord Mayor wa Kampala. John amugambye mpaye emitwalo 2 naye nziruka yanguwa nampeereza ssente era naye yongerayo n'agenda ku mulimu okukola. Nafunye essimu ng'enkubirwa ssaawa 2:00 ez'ekiro ng'omu ku batuyambako wano ewaka ng'avuga boda gwe tuyita Munyolo ng'atugamba nkubidde essimu n'agamba ebiguddewo bitegedde nti ate kiki muganda wo bamututte naye waliwo omulala gwe bakubye amasasi yafudde. Abatuuze batubuulidde ng'obunyazi kika kino bwe bweyongedde mu kitundu kyabwe. Abegako era twafuna obuzibu bwe butyo obwababbi okulumba ekitundu ng'ate era bammundu kati guno gubadde mulundi nga gwakusatu. Ebuuza emmundu zivaawa bagamba abaana abanywa enjaga b'emmundu bazijjawa. Poliisi etegeezezza nga bwetandise omuyiggo gw'abazigu bano. Tulina ebisosonkolo by'amasasi bye tulonze ku ground waliwo n'emmoroka eyabaddemu owa Uber ng'avuga jije mmoroka namba UBH 045H eno nayo nga amasasi gagiyiseemu ge tuyita stray bullets. Luko Yesigire nga yamyuka omwogezi wa Kampala n'emirirwano alabudde abakozi ba mobile money okuba abeegendereza naddala mu budde buno ng'ennaku enkulu zisembera. Obudde bw'ogamba nti n'okola ssaawa zino oba oli wa kukola budde bwa kiro funa obukuumi okuva eri ebitongole ebyobwannannyini kye tuyita private security oba eri poliisi. Emirambo gyombi gitwaliddwa mu ggwanika ly'eddwaliro ekkulu e Mulago okwongera okwekebejjebwa.